tuli mu kyoto ky'abataka mbadde ngezaako kusiiga ekifaananyi kya mukyala Margaret Ntambazi nti yali amyuka akuli ebyobulamu wano waffe mu Masaka kyamuwaliriza omulimu ogwo okugusuulawo yesoga ebyobufuzi mu disitulikiti y'e Kalungu eyo yawangalira era buli muntu abadde alaba nga Ntimba Fryer abuuza Margaret Ntambazi owaffe yava mu NRM kati yagenda mu Nuupu. Mukyala Ntambazi kisawo kyataliiwo kijula mayinja abantu babuulire Ntambazi gwali naye yaani omuntu oyinza okumulowooza nti ndi naani oyo. Neyanziza nnyo neyanzeege nsooka okwebaza Impact FM sebo mukama waffe tweyanziza nnyo weebale okumpita okunkyazaako Dr. Serwadda yateekawo puroguramu eno Dr. Serwadda badenda mwogerako tumwebaza nnyo okututeerako olredi eno okubeera nti abantu baffe osobola tuwulirirako obulungi eno ebeera nkulaakulana mu bbendobendo lyaffe liri Masaka. Erinnya once again nze Dr. Margaret Nabaggala Ntambazi nga ntudde mu kalungu muno nsibuka mu kalungu muno ne bakadde bange abanzaala bananzaalwa ba mu kalungu. Taata omugenzi Joki Mukisitu azaalibwa ku kyalo Kitokolo wali ekyambala mabuye mu ggombolola yaffe ye Bukulula ate era mu Kalungu district. Maama Yezi Kyamukubira Enduulu azaalibwa ku Kaalo Buseke omuluka gwe Kaliiro mu ggombolola ye Kalungu district Kalungu sub county ate era mu Kalungu district. Nze n'obutuuze bwange buli kyamuliibwa era gyevudde okujja wano. Njagala nnyo okwebaza once again mwebale nnyo okututeekako abantu ne bawuliriza ani ddala gwe bawulira era ani agenda okubeera omukulembeze wa Kalungu district 2026 2031. Nesoolayo nga bw'oyogedde musooka nali mukozi wa gavumenti mu bitongole by'enjawulo naddala nga nkulira ekibiina nga nkulira district eno nga ndi mumyuka wakula ebyobulamu assistant district health officer Masaka district nati bannajjako Kalungu bagisalako nno nempulira obwagazi gyensibuka ne bakadde bange gyebasibuka nampulira njagala nnyo baweereza si gwe gusoose okwesoolayo naye mpulira okulemerako kuno kulagira ddala nti ndi serious njagala okubeera service provider nga mpita waggulu ku mukutu gw'okubeera nga ndi mubaka akiikira abantu n'ebirowoozo byabwe bonna. Dr. Margaret eyo ndabyo otambudde omuntu awuliriza bwa alaba ndi mukyala Margaret Ntambazi gwe baali bamanyi nti wa NRM kiki ekyawaliriza Dr. Margaret Ntambazi okusala eddiiro n'aba eri mu ruling party? Ensonga no ziwerako naye enkulu ddala njagala nnyo okulwanira eddembe ly'omuntu wa bulijjo ate njagala nnyo okukolera awamu. Ekigambo NUP kiri National Unity Platform. Unity for power. Obumu gemaanyi. Nze mpulirira ddala nnyo obwegassi. Yensonga lwaki ndi Rotarian mbadde past president mu Masaka Rotary Club ate nembeera ne past president nenkulembera ku Rotary Club ye Lukaya era gye ndi nga member. Obumu gemaanyi toyinza kukola buntu bw'omu bw'oti n'olowooza nti omalako. N'olwekyo ekigambo unity for power oba people power ng'emaanyi g'abantu ababulijjo teri atawulira kigenda mu maaso naddala ku kalulu akaakaggwa kati wanika wempe teri atalabye kyabaddewo abantu ne baligita ebiggo kibooko naye ng'ate nze mpulira ddala omuntu alina okubeera ne freedom of choice. Omuntu waddemba okwerondera ni gwalonda gwayagala okwagira naye bwe ndaba ng'ekibiina ate oluvannyuma ne kyegaana nti abantu abakubanga abantu tibamanyi gye baava ze neewuunya naye nze nalabira ddala nga nina okubeera n'abantu abalumirwa eddembe ly'omuntu wa bulijjo nga kyekibiina kino kyendimu. Ddala kituufu naliwa NRM nze bukyambeerawo busiberangako mu kibiina kirala bamba nga panvu nga lino. Sigambye nti nzaaliddwa ku mulembe gwa Museveni kuba emyaka ngisinzaako naye we yajjira mu buyinza nga ndi mwana mutunga na bino ebigenda mu maaso sibimanyi. Naye bwe nakula ne ntuuka okwesimbawo ne ntuuka okubeera mu kibiina ne nnonda NRM nembeera naye nagenda okulanga ebigendererwa ebiri mu ndowooza yange okwereza abantu okulwanira eddembe ly'omuntu nga si bye baliko. Ngenza okulaba ati gye tweyongedde mu maaso eno ng'ati kyeyongera kusajjuka
omuntu naga nti nze njaga gundi ate nga mazima mukulembeze yagamba nti dembe muntu waddembe okola ki okwesalirawo n'okulonda ekibiina kyalimu kati nendaba lwaki abantu babaligita emigo nga basazeewo nti ddala president Kyagulanyi naye bamuwagira abeereko mu bukulembeze abantu bangi beesowoddeyo ku bwa president emirundi emirundi naye sirabangako omulembe kuba bantu nga guno abantu abawagira president Kyagulanyi ate nange nga kati ye president wange ndaba nsonga mbi nnyo ate nkulu nnyo okulaba nti tulwanyisa ekintu ekyo nze omu ku bantu abalwanirira era abaagala ennyo eddembe ly'omuntu waabwe era ndi mu bibiina ekyalutale ng'okitaddeko aloni ekya Human Rights Commission ekya Human Rights Initiative njagala nnyo okubeera mu bibiina ebirwanirira omuntu n'asalawo ne yeesalirawo ate naffe abasawo wennyini tulina human rights tulina eddembe ly'omuntu patients rights omulwadde yennyini alina naye eddembe okwesalira omugani ngenda kukuba misonaka nti asijagala toyina mukakagimuwa eri eddembe eryo tugamba omuntu alina rights ze alina kwegamba eddembe eryokwesalirawo ekintu nawano kyekimu byobufuzi omuntu bw'asalawo nti njagala president Robert Kyagulanyi Ssentamu toyina buyinza bumugaana bw'agamba nti ngenda kugoberera nze nagendako nekawempe nenoonya akalulu yes naliko nembeerawo naye kwegamba mu kuvaayo mulinga olindiridde ekiddako I was ready ekijja kijje nga naye omuntu waddembe okukola ki emirundi mingi nnyo president Museveni gyajjanga wano ntambazi naye bantu nolaba nti owulira oli mu position esobola okugenda n'oba ng'oyogerera ebintu by'abantu ebitambula bangi ababeerayo ne bayingira naye nga olinda nti leero naamuwulira kazindaalo ng'ayogerera abantu baffe naye omwaka ne gugwako n'ogwokubi ekisanja ne kiggwako ng'omuntu etayogedde kyogamba Dr. Margaret Ntambazi nga Kalungu terina ddoboozi mu palamenti ya Uganda ntera okuwulira munnaffe atwala mu Kalungu West Sewungu Honorable Sewungu akwata akazindaalo akoogerera ddala ne Honorable Katabazi nali muwuliddeko ng'ayogera naye omukiise omukyala anansonyiwa byali mu mawulire si byange bateeka mu mawulire abantu abatawabiteesangako yena ateesa mu Luganda mu bantu baffe ababulijjo saagala mwonoona simwonoona naye ŋŋamba nze njagala kuba mpulira bwe naagendayo sijja kubamu abo bagamba nti abasirifu abatogera mu parliament abatagira kisijja kubeeramu kubanga nekakasa nti eddoboozi lyange Mukama yalimpa talent eyo njaji exploitinga njagikozesa njogerera omuntu wa bulijjo njogerera omuntu waffe ow'e Kalungu bamanye nti balina omubaka ateesa Dr. Margaret nuupu ejja kuwa kaadi obwere kukyomubaka omukyala ate abaliyo bonna era muludde nga muvuganya ku mulundi guno nuupu bw'enaakuwa kaadi oli mweteputepu okumega incumbent oyo aliyo era njaga kutegeeza namubengako dda ekisanja kyasooka nesobolayo sigwe gusoose nesobolayo omegako minisita Sekindi butereevu naye akimanyi twali kiri ku record twali e Kalungu ne bannangirire nga nze mpangudde akalulu akakamyufu twali ne Honorable Aisha Sekindi n'abalala naye bannangirira nga tuli kutebaawe kyaffe kyali ekyaffe olwo ngokyali mwenalemu nempangula akalulu naye twavaawo nga tusanyuka n'abantu bange nga tugenda tujubileti nga tugenda tujaguza yes nga mpangudde akalulu naye kyanzija enviiri ku mutwe nti bannanga abatonotono bambi abawagizi bange abasigalirawo bagenda okanga lumbako ejyawo ne beesogga akafubo ne bagira ombaka bagenda okugiragira kubanga bagaki ekigenda mu maaso tiya gaasi nga bulijjo n'atandika ogwa bambi ne basambuka ne bagenda enkeera ogenda okuwulira ng'ekigambo kyogera nga abantu banga nti owaayi nti ebintu nga bikyuse ate nengamba tekisoboka kuba nali musingiza obulubungi nengamba tekisoboka bokisa zonna zaali ziweddeyo kumakyo ogenda okuwulira nti balanga mulala nze bulangani tikwewuliriza yalondi wasiyafuga nze bino mbyogera ne bwabaawo nalebuseki biddako waba biri ku likodi buli omu yakimanyi ogenda okulya nga mulanga onaleba Aisha Sekindi nengamba yi abantu baga genda owaabe genda mukooti nengamba nze nnumira nnyo ekibiina ku lw'obulungi bw'ekibiina akamule kagereki emyaka 5 biginagwako nga ngira ki nga nange nkomawo ate okudda obuzi mpulira nkyali n'emyaka gyange natandika ebintu nga nkyali n'olwekyo ne bwenzizeemu emirundi nsigadde nkyasobola okwogera so emyaka ne giggwako ekisanja kino ekyokubiri simwesimbyeko namuleka amalayo emyaka gye 10 ne ngamba emyaka 10 bwe giggwako ddala omuntu aba atuweereza ye ssaawa kati okuvaayo
nagamba balimi bannange nti omuntu bw'aba alima enkuba nejja n'etonya adduka n'eggamako naye abaffe ne bwekya g'osigala wegamye ovaayo n'ogaa nti kakati nkomyewo kwongera ku kalimbi kange sigamye ntakoze abantu abakoledde wano nawali naye era ng'omuntu oluusi abaako ebiremereddwa siyinza munenya ku ekyo naye kyeŋŋamba nti naazina obulungi akola ki ava mu ddiiro ate n'alima ewagonda atera nannyuka nange bwe budde nkomewo nzire akalimbi kange era nga nsaba bannange tukwataganye wamu kubanga amaanyi gali awamu gegakola ki gegalumenya ennyama ate nga bwetugaa nti people power amaanyi gali mu bantu ate unity platform etugaa nti unity obumu geemaanyi unity for power olwekyo bwe munkwatirako bennakalungu bannange nsuubira obbaweereza obulungi ensonga ziwerako tuli bangi abanoonya kaadi eno naye nze mpulira ninamu enkizo bannange abalala ekisooka kyekyo kyenjogedde nti omuntu gwe tujjawo nze nali muwanguddeko n'olwekyo bwawulira nti nkutte kaadi mujja biwulira amanyi nti ndi threat gyali bwempangula akalulu kano minisita honorable Sekindi w'ekitiibwa kye naye bwempangula akalulu kano amanyi nti ngenda mujjawo kubanga nali muwanguddeko n'olwekyo simutya n'akamu ekyokubiri nti ng'obyobulamu asomye okuva ku diguli esooka okutuukira ddala ku esemba waggulu mu byobulamu ate nga nga bwe wayogedde mu kusooka nali nkulembeddeko ebyobulamu wano ne Dr. Moses Stewart n'olwekyo buli wali eddwaliro omanye ekiriwo nava ku ekyo ekyawano eky'e Masaka nengenda nembeera UNICEF consultant in charge of Masaka region n'olwekyo region yonna districts 10 ezikola Masaka region oba ebbendobendo li Masaka manye ekifa mu byobulamu nsuubirira ddala nti ku ffenna tekuli musawo mulala mutendeke nganzi kufa abeesimbyewo abanoonya kaadi eno naye enkizo njiraba nti bwe naaba ddala maze okukwata kaadi eno n'abeebibiina ebirala ng'ebya FDC DP n'abalala butalina bibiina bajja kuŋŋanyulwamu era bajja kumpa akalulu kuba bamanyi ti ebyobulamu nupu byokka si be balwala. Dr. Margaret Ntambazi atuwuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja programu kyoto ky'abataka mu system nyina nakoze okunoonyereza mu district y'e Kalungu mu nnonda y'e Kalungu betugeraageranya ku bulo obuwedde njagala kutandikira mu Kalungu West tulaba nga President Museveni abadde asobola okujja n'afuna obulu 12 Aisha Sekindi wa NRM n'afuna obulu 19 President Museveni mu kulonda mu district y'e Kalungu asobola okufuna obulu 12 mu kulonda Sekindi n'afuna obulu 19 Dr. Mugagga wa NRM n'afuna obulu 50 Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuna obulu 25 njagala otunulire ekintu kino nga ennonda ey'omu Kalungu bwe balonda basinziira ku kikuba olaba Sewungu afuna obulu bungi Bobi Wine n'afuna obulu bungi Sekindi n'afuna obulu nga bungi nnyo n'okusinga obwa Museveni ate we NRM praga beyala munne bwe baba kutekalira Dr. Mugagga n'afuna obulu nga 5 oba 40 kiba kuki ensonga eyo erimu ebintu bingi naye nja kutegeeza ate Kalungu tulinamu abagamba nti nze sifa ku kibiina gye bali abangi abaganzi sifa ku kibiina njagala muntu ng'omuntu ne babaawo abagamba nti nze ekibiina kyange oba kidomola oba kiki nabo gye bali tikasitamba nga kati nga ambulera batikinga nga ambulera nga bo bafa mwoyo gwa kibiina naye baba bagamba mwana weeka nze sina kibiina naye ono mwana muyinako akakwate kwegamba ensonga nyingi ezireeta ebintu ebyengeringeeyi Sekindi nayogedde saaga ntakoze kiri kye nagamba kyemusingako bwe baleeta empapula z'amawulire nti abateeseza abantu n'abatateesangako kisanja ne kiggwako kyannuma nnyo okulaba nti Kalungu ng'omukyala bamuteekamu abo abatateesangako gwe nagambye naye saagambye ntakoze aneda mbadde ngamba ennonda eyo andi ngambye nti bangi abantu bagira ki abalina endowooza ez'enjawulo kati nga bwogamba nti Kyagulanyi ba abantu baffe era ojja kiwula naku kino ekisanja ekiriwo ate nga tetunana nakutuuka ku kisanja kino ekijja nakino ekyakavaako ekyakawempe kyeyogeredde kyokka nti nuupu
anti ogaa nti ate president Kyagulanyi n'afuna bulungi nnyo Kalungu naye na kino kyokka naffe abannakalungu twabadde tuweerayo abagenzi mukekawempe wadde tetulondera kawempe naye ekyo kyokka kyakulabirako ekisembe nga biri ebyemabego bizize ebbali naye ekyakavaako kati ensonga lwaki tukyogerako abantu babaligisa ekibooko naye nga bo bagenda bugenzi maaso omutima ogwagala omuntu gw'omunene nnyo mu Kalungu. Dr. Margaret ekisembayo nyina kyendabye boze wano mu studio gwe osooseewo mu studio nendaba mwami Maaka Charles Meya Welukaya n'ono wa constituency Sally Richard bwepazize nebenga abakwekanze obwekanzi tebalina kabonero kebolaza ate mwina muli ba NUP ate nga obalonde nebo bonayagala bwa sente bwa ttaano kikindabye waliwo kabonero akandaze nti muleka mwina obutali bumu mu NUP mu Kalungu district oli kumuzinda lese kuulya kuba nyina kyendabye nganze omukubiza program kubanga wandibaddewo okutijjamu okwenjawulo nga bonna kibiina oba oli awo badde tibansuubira kubeerayo oba oli awo badde tibansuubira nga nange era bwe mbadde simanyi kubanga bwandaze ka flyer bwandaze omuntu oli gwetonde nti tasobodde nti mulwadde tajja kusobola kubeerawo kakati nze ku flyer kwewandaze twabadde ku babiri nange kwegamba bwe mbalabye mbadde simenti bakubeera naffe ate olutuuse n'ogambira nti yanjula akazinda nga sinza kukola ki naye nga nyaniriza agambye good morning lwakwa twogende awo mpangudde tofukamira noga morning just oba samalayizize that's enough. Ampuliza oli ku Lwasa Mayinja program eno y'amaanyi mukwano gwange ndabye ankubirako minisita w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aiza Sekindi kwali awuliriza mama Kalungu wale kubanga gakolyo kwali awuliriza ankonyeeko nti program njiwuliriza kiri kyogamba nti ndi omukulu tateesa eddoboozi ya mutiririyo mu parliament biki byola abaddala kuba ebintu byonna bw'oyagala ekintu oga kino kiganyike nga bula muganda wange Dembe Kipapaayi inajja kubula lwaki abuddeyo okujja kuba meya w'ekibuga Masaka ng'alaba waliwo ebikoze eki ebitatambula bulungi ate alaba nti ngeri gavumenti bweri mu buyinza Kipapaayi bw'anajja mu site muno gavumenti ejja kusobola okukolera bannamasaka ebintu bingi gwe biki byolaba ddala ekalungu eyo mu butuufu kibulamu neyanzanyo otuukidde ddala ku nsonga kubanga wali bwe njogedde nti neerabyemu enkizo nayogedde ndi musawo mutendeke omuyivu ate asobola okuteesa ndabye nti mundange simunenya ebyobulamu bino si byasomere musomesa mutendeke n'abasomesa tubagala kubanga era abaana baffe twagala ate naffe basomesa bebatusomesa naye bw'oba n'ekintu kyolaba nga kino kikulu ate kyetaaga okubaamu omuntu aseesaamu nalabidde ddala nti ebyobulamu obulamu bwe bugagga tosobola kwogera nkulaakulana yonna nga bw'ogireetera balwadde nze njogedde nti nali ng'omumyuka wakuli ebyobulamu Masaka district ate nenvaawo nembeera UNICEF consultant in charge of Masaka region n'olwekyo mbadde ntambula yonna naye ndabidde ddanga ebyobulamu bibuliramu ddala si ku bulamu bubuzi naye bibuliramu ddala eddagala lijja box baleeta tebamanyi kiri ku ground eri bagera ku national level bagamba batetenkanya nti ndooza ekyamuliibwa health center tuseeyo box 3 Kasambi atuseeyo box 4 nti eyindi tuseeyo kwegamba tebamanyi kiri ku ground naye nze ng'abadde ku ground ng'ate nsobola okuteeseza abantu nja kuteesa ebyo zibadde 3 zifuuke 6 kwaye ekibalo nkina abantu ndaba eddagala lijja nnaku 2-3 abantu balwadde ate baavu tibalina ssente n'ogenda ne bakuwandiikira bati kapapula tigenda olinoonye naye wenzijidde okujja ano ng'ezirinoonya zina ekyo magwe tujja kikola otya ndabira ddala nti nja kulyogerera eddagala eryo sijja kuva mu parliament ng'ebintu byuse ebyobulamu njaga tubigaziye eddagala erijja libadde ettono ngambye oli simunenya kubanga musomesa ate ne ku bano be tuli nabo nze ndiko ng'omusawo abalala bonna abasomesa abasinga buli gw'onoowulira musomesa bannange ekyo bakubisa ekyo kyembakubisa obulamu bwe bugagga tosobola kukola nkulaakulana yonna tosobola kwogera nti tugenda kusomesa abaana bagire ng'abantu balwadde ate nga ddala obulamu bwe bugagga n'ebyamazzi byonna nsobola obyogera kubanga era amazzi bwe bulamu byonna bikwataga birotating around health people so nsuubira nti nze enkizo gye nnina ey'okwogera ebyobulamu bitambule
nja kuleetanga emisomo nja kugendanga amalwaliro gaffe ekifo ekitali malwaliro so baali bataddewo ne program ti buli muluka gwandibadde muwakiri nehe center 2 eddwaliro ettole erisookerwako naye tekinnatambula kuba ndowooza kibulamu akiseesaamu enteekateeka ebagyogerako emabega nga bagamba nti buli gombola lyandifunyemu eddwaliro naye amagwambaliro agamu tigali mu ddwaliro Dr. Margaret Ntambazi ebyo ogenda bikola otya nga toli mu ruling party kuba ndabeera NRM ekyaliwo atolaba olana ebyobulamu ebimu mbikutteku nga sinayingira mu parliament kati gamba nga Kasambya ambulance eriyo tibabadde na ambulance nze najegulira nzinga Margaret Ntambazi nali president wa Rotary Club yerukaya omwaka 2022-2023 ne batuwa omukisa nga tuyisa waggulu eyo ku district yaffe district ogera mu Rotary mbitegera yes mbitegera kati district governor waffe yatusakira n'agamba nti waliwo ambulances okuva Rotary International n'agamba abasobola abalina obusobozi mu kula ambulances zino ne ba presidents abali ku 2022-2023 ne bagula nange nesuula nyongula ambulance nagenda yes kusente zo Margaret kusente zange ati kuli ya mulala Margaret uli mugagga asi bugagga naye omutima gw'abantu nengende wa Dr. Daniel Sentamu yakuli ebyobulamu era kati ndooza bwaba awulira ne mugamba noonyeza awantu mu kalungu awatayina bulungi ntambula kuba nnumira omuntu wa bulijjo nnumira omuntu alwala bambi n'afiireyo nga tiyandifudde singa abadde alina obusobozi obutuukako ewali abasawo batendeke nangamba otuyambi woba otuweera ye Kasambya kiri Lwabenge era nenjitwala ambulance eyo bwetuukayo era kuliko amanya donated by Dr. Margaret Ntambazi kwegali amanya ago nga si yabyabufuzi si yabyabufuzi nakireeta kwolonga president wa Rotary Club era eyambye abantu bagenda eyo bakubako bisimu era nabawa egondi directives nabagamba nti mulina okuwa esimu buli muntu asobole okukola ki okukubanga ngalemereddwa omukyala abadde ayagala kuzaala ebisabize obudde obwoba buzibu nnyo okufa abazaala naye nga talina ntambula pikipiki agiyinza ogirinnyako n'agwa nagwinga ebintu bimusimbye kakati nga balina kuba simu nemunona era ekintu ekyo kitambuza nnyo kisevinze abantu bangi nnyo n'abafunye accident si bakyala bokka naye n'omwami ngaafunye accident kayetaawo byange ambulance eyo eri equipped bulungi nnyo mulimu ne oxygen wabeera kisinga omuntu alemererwa naye ate tubakubiriza nnyo baleme kuleeta abaweddeyo kubanga bambi omutambula abayinza okufuna obuzibu mu ngeri y'emu bannaffe ba Luterians bannaffe abatali beeno basobola era nga twogera nabo basobola okutuwa ebifo ebirala gye twateeka ambulance ekalungu waliyo era ambulance bwetu omukulu Kaggwa Luterian mwana nzaala we Kalungu naye era we sweet talked with him twayogera naye bulungi n'agituleetera n'endala eri Lukaya era eri packed era ezekika tricycle ambulances ate era Lukaya mu ngeri y'emu nze ne munango yanjulya tulina egundi era emmotoka endala ya drone twagisaka era eriko community van nayo juzi mwezi ogwedde mwalaba nga tugikwasa abeerukaya ne health center 3 era n'omuntu y'omu Dr. Daniel Sentamu yaliwo n'akwata oba tusobodde ebintu ebyo bikola kati ate bwe naabeera n'eddoboozi eddene bingi nalali mbitaddewo byenkoze mu byobulamu naye nsoose ku kyambulensi eyo n'emmotoka entambula eyo naye nga so ne Lukaya bintu biwerako eddwaliro ng'eryo olw'okuba Rotary Club eri Lukaya tuyisaamu amaanyi gaffe netusaka netusobola okuleeta ebintu ebyengeri eyo okuweereza abantu baffe. Dr. Margaret Ntambazi nkimanyi nti omuntu gw'ovuganya mu ddoboozi ly'ogambye nti wali omuwanguddeko yes ate omuwangu nga si minisita kati minisita kikyolaba ddala nti nokwadde ogenda kumuvuganya ekyolaba nti nokwadde kati mulumba okusinziza ku kino kyakoze gwe biki byolaba nokwadde bagala sajjabbi teribula kalungi kayo ezikulaga sajjabbi ne gwe kikyolaba loga nti ayinza okunfukira olusozi gambalagala ekyo tikiriyo ekyolusozi gambalaga ngamba nti ku activities ekirungi nti ampuliriza olunalyamuisha fe ennonda yaffe oba nesimbawo yaffe naye ate era kyogera nti situbala buzibu era bino byenjogedde juzi twali ne Lukaya olunaku lwa Yuda Taddeewo
netusinkana nengamba era naye nakyogera nange nekyogera fo kweganesi envuganya yaffe ya mulembe muga nti munnange ndekera okuze nange nemuga emyaka 10 gyokuze si mitono sebo nyabo nawo gonda agira ki anyuka nanga kalimbi kennegamako nenzire ebbali bwe budde okakola ki sigambye nti tusoze era naye amanyi nti bwe najja ne muvuganya nayogedde nti bwe najja ne muvuganya kuba mpulira nali mwangudde ku nekuluno nsobola mwange kyokubera minisita ate sikinkanga lwa nsonga ba ministers bangi nnyo abagudde bavuganyiziddwa ne kuna lwesempi gyali minisita nensubira Kabitabazi bwe yajja n'amuwangula tibaaga nti atwali minisita ate biki ono webyenjigiriza omukulu wayo Muyingo mukozi mulungi nnyo yali minisita honorable minisita Kasolo wano bona ba minisita naye vice president second vice mulamba wano we kugamba kyevudega nti ekyo tikitukanga ati mulunzi aga nti anidda ati noono endowooza ye gyayogedde byenkoze bingi nabitadde wano ku listi bakwato nabimbuuza byonna mu bujjuvu bingi ababiraba nze muntu asobola okwogera ate nze muntu atava mu bantu omuntu ne bw'aba agudde nze ebiruli guno gwakusatu kyentegeeza ne bwengwa bamanyi okugabambi talina ntondo ne bwogwa basigala nze nasigala mu constituency wali abagwa ne bakola entondo ne babula iyi nyinza n'okuwaako ebyokulabirako kakati ng'omukyala waliwo omukyala eyasooka Kalungu yakeezi kutulako yali Honorable Kintu Florence namusangako Kampala ngamba boy Honorable waffe obulirawo yash nze naddayo dde waffe abagamba ekisanja kyemunenziruka nezirayo waffe Kasese nengamba yi akagamba ako bwali bugamba nengamba yi mbuka natugamba bwatyo kwegamba mulimu abajja nti kanzimba lyemu nzimwenzereyo nobona n'abagwa kati ng'omukyala Hawa Ndege yajja mu budde obw'obululu nagaba etenje nagaba engato nagaba mu Kalungu butereevu byenjogera biri kuliko si byange emanyisa kindi yajja n'anyinaze wali gayisha olwajja n'agenda banja abesimbyewo ne babula nti kubanga baagwa kisanja kimu n'abula n'ataddamu kulabika waliwo omukyalo omulala yeyitanga tutututu Shakira Namir naye oyo yagiragiragiragiranga nga bagamba mu mina stocks oyo tutututu yonna abantu nabawona omulala omukyalo omulala bangi abasenga nga bajja kwegamba agiramu kisanja kimu taddamu kulabika kwegamba nze nagwa nagwa nekoyo nagwa naye nasigala abantu era bakyampita jangu wano nti nenkwatako enkute nenkabawo kati gamba nibasigala nga omukyala nnono wamma ddala muweereza kubanga muweereza omutuufu ne bwoba toyiseemu mukama yasalawo oba oliawo there's time for everything kitukole ku light mbategeeza yaka enjogera yakyuse kati guno mwezi gwokuna buli mwadde muga mwekubya yaka katuga twekubya light katukole ku musimbi tukomewo ekitundu ekyo nti wanziba ebigambo manyi biyinza okulabikanga ebifaanana naye ate nga birinawo bikyukiramu nadde njogera ku nsonga eno nagambye ku kisanja kye ekyasooka kiri ku record kino nti kyasaamu esimba ku kintu kinakyamaliza saamu esimbako naye kiri ekyasooka twesimbawo ne tuvuganya mu kamyufu era byenjogedde byenziramu ne tuvuganya mu kamyufu ne bannangirira nga nze mpangudde wali ku kitebe kyaffe ekyenrm Kalungu ne tuvaawo nga tugenda tusanyuka byebigambo singa mujjukira bye nayogedde tuvaawo nga tusanyuka nga tuwangudde awo nga ffe tuvuddewo nga wasigadde abantu baffe abange abatonotono abagizi bange waliwo omukulu eyajja nabyogedde omukulu yali sewunguye yajja nga mukwano gwa mukyalo ono najja abantu ne balanga Yesu oggaawo munda kwegamba abange ne bayiga nga nawe bwogamba nti kiki ono kiki nga te bamaze okulangirira mukulu ono akiki kakati mu kuyingirira olwo ne beggalyawo bayagala bano abange okubaako nga bwogamba nti munnaffe kati mutaasi kuba taliiwo ne tiyagasi n'afuluma tiyagasi n'asamuka Margaret nali mbaddeyo nga abeenalema balangirira babawa ebbaluwa eziraga nti obuwanguzi bukulimu ttaano era ne bakuwa n'emikisa genda otabaale aba BP ebiseera ebyo ebbaluwa eyo wali anti kati bwe balangirira rekodi zona agambye tujje nazo bwe balangirira awo ayinza okubanga ezasooka tiyazimanya kuba olwalangira abantu ne basammuka nga obubokisi bwonna bugize eki bukomyewo bumaze okujja kakati fe bwe tuvaawo nti kiwedde enkeera ku makya
nditebinago sigambye nti yeye yagenda n'ayingira olaba enjawulo eyo eriwo ogambye nti waliwo omunene yayingira nkizeemu bulungi nnyo kati ye bw'aba ti bamuyambako mubbira kakantu ako kawufu sinamugambako nti wanzibira sikimugambako era nze njamutegeeza nti abantu okuva olwo kube kye baalabaawo mukazi watu yagendangawo yeebaza nga abamu eno wabaawo abagamba olimba wabba kyali kyantambaza nze nabakomako nebagamba ne senyinti ajja kulowooza nti nze mbakumamu omuliro timugere nga ani yali yeebaza ani yali registre ebiseera ebyo wenarem kubaala buli bakulangira ndi omugenzi yali speaker w'amasaka district mugenzi ani matovu muzanganda speaker w'amasaka naye kama mwekibule kyemere so kyosabye nnyabo osanze ffe tukyogeddeko wano nti tujja kulabayo olunaku ffenna tujje sebo si bwe tugambye minisita ekisaba naga nti ffenna tubeerewo obadde oga nti olondeyo nga basatu neŋŋamba ffenna tubeerewo abeesimbyewo mu kifo ekyo tujja tuwayo kyasi ffenna tuwogere ate kijja tuyamba n'abalonzi baffe bajja kuba bawulira bagenda okutuuka okulonda nga bagira ki ekyo nti bino ebyokugamba nti obutateesa mu paliamenti ekirungi ayogedde nti baalaga nti ye kyagambye nti 11% 11 ku 10 ndoza kyo kyennyini yegradinzewo kyabadde awakanya sabawuliriza nga binakyogera ye yegradinze nti bamwa 11% 11 ku 10 ndoza omuntu oba weeraze woogwa naye nga nze nagambye amawulire gafulumanga nkyagakiipinze nako nekkopi bwayagalakyekizibiti kyo akagundi nga kalaga abatateesezza ekisanja nekiggwako abantu olowooza balonze ebyo babimanyi maguleeti ati nze amanyi nze nkireeta negamba nti abwebwali nga amawulire gayita gatyo nze munnange neŋŋamba kati nze ekinnuma kuteeseza bya bulamu ng'oweebyobulamu neŋŋamba bwekibanga munnange simunenya era nagambye simunenya kubanga ye simusawo ebyobuyigirize ebya tica ne bannange bendi nabo kati munopo abasinga bonna baki basomesa saabajereza nti tibakola nenze ku nsonga gyenjawo okukyusa nga nze y'ebyobulamu nze omutendeke mu tulubeeri mu kiti ekyo mpulira nti nze mutuufu ekyogerera ndozaawo mbasoogedde ensonga etegerekesa tulire baagala okukuba nga baagala okubaako obujulizi oba oli abo boogera about me nga bulaga obusobozi bwange mu nsonyiwe naye bazzeemu kwegamba essimu ate oba oliawo nga obudde bugenze nsuubira onobawaayo kakyasi olulola nja kuweta ne minisita ono njagibawo bukyali kati nja kusookera ddala kwebaza abanneebazizza era bagambye nti beera mugumu mumi era sinza kuterebuka nga mwami Majimbi e Rwanda koki webale nnyo gyoyimye eyo noga nti abeera mugumu gwogenda okuwangula webale gobeera mwami gali wangu naawe nkwebazizza nnyo ate ow'emiwuula ate wali omuntu gwe ngenda okujja mu ntebe kwegandabye nkyewuunyiza noga nti beera mugumu gwoddako ekisanja kwegandabidde ddala nti muntadde mu mbeera eyo ennungi ne mukulu Richard wagambye tujje ffenna mu nsiike abalonzi basalawo si muntu kusalawo noweekabonera naawe wayogedde era nti nedda abalonzi bajja kusalawo so njagadde kusooka kwebaza abo 8 ababadde positive nga beebaza baŋŋumya nti beera mugumu kati nzira kuba naababadde negative 1 2 3 4 waliwo yagambye nti ayi ekifo kye nenja omuwabula nti si kifo kye kyalimu kati naye ekifo kya mukiise omukyala owa Kalungu district ate abalonzi era be basalawo omuntu wajja sikiba nti olubeerera waliwo yayogeddeko wano nga twogera nti ffe kati njaga mubayinga eriifu oba mukoppeko nga ffe bannarotale ffe tukola omwaka gumugumu bwe guggwako ne booba okoze bulungi otya nze emirundi 2 nga bampa nga best president of the year naliko president w'e Masaka nakola bulungi era ne baŋŋamba rotary mu district oluzaali n'ensi 5 namba naye ne bannonda nga best president of that year ate ne guno ogwange gwe nakolanga president nebaza njagadde oli alebegga nti ekifo kya Sekindi si kikye omuntu ne baba akoze abalonzi be baddamu ne basalawo nti gundi yagenda ki Dr. Nsabosebule kubanga tumulasa musanvu zennyini tugenda mulanchawa okay kansibule kale neyanziza nnyo neyanzige tujja kudda ne minister tujja kubalete tujja kudda obudde butukutte twalabye ng'obwavu naye butukutte bingi nnyo byesoogedde naye njagala
mukkirize mugaane ndi mukozi nkoze ebya Rotary munnange omu yabyogedde Tamale yayogedde bye tukoze okukola mu ddwaliro tugaziyiza toilet nade nange nabiwandiise dda twasakira abantu baffe tugaziya eddwaliro ly'Erukaya ne tuleeta ambulance ne tukola amazzi kyenneerabidde era kyenjaga kusemba nakyo nti nina program eya half bursary kikulu nnyo ssebo kino kiwulirize kuba nawe ojja kyetaaga nina half bursary gye nataddewo abaana ffe tuli basawo wano tukyakola naye obudde bujja kutuuka tube nga tuvuddewo ng'abaana baffe yabasawo Margaret abasawo abaana abamaliriza senior 4 ne senior 6 ng'abazadde bandyagadde abaana abo basoma obusawo nakoze half bursary scheme ya Dr. Margaret Ntambaze eddwali training school eri Mukono bagiyita Meridian Nursing and School of Institute of Health Professionals basaba buli semester ziba 5 omwana okumaliriza obusawo naye basaba obukadde 2.5 buli semester nze nasazeewo omuzadde awe half ate si half kubanga awa kamu 2 nze nempaka mu 3 okweza 2.5 buli semester kumala semesters 5 olina kubanga wayita science subjects English kubala biology chemistry and physics already abekyamulibwa gyendi bo 5 bamaze dde okuregistaringa njagala abala bonna tikiri mu kalungu yokka naye buli alina omwana ayagala okusoma omusawo ankubira essimu yange tujja gibawa dokita ekikuuzo kirungi nnyo mwebale nnyo okumpuliriza nja basiibula mwebale abanjagadde nnyo n'abatasobodde okugira nga mujje muli nze obuwangizi bwaffe nja bagumya mwenna abawuliriza nti era yayogedde nti nuupu oye Kyagulanyi kunga Dr. Margaret Ntambaze n'abagala kunga banakalungu abakulembeze mwenna kunga tujja